Uganda ateekeddwa okwogera ku kiki buli kimu ekigenda muki ekigenda mu maaso wano Peterson okiwulira so kati mu mbeera eyo yonna nze sisobola kugaana kwogera ku biki bigenda muki mu maaso bigenda mu maaso mu ggwanga kubanga era n'otayogereko ekituuka kwayogerako naawe atayogerako kikutuukako mu mbeera emu eba endala nze nyinza okuba ndi munnayofuzi ng'ogamba ebyofuzi tebinkwatako ekiri atabaala kyekire nasigadde manejja n'okusendera enju nyinza okuba njogera ku byabufuzi ng'ogamba tebinkwatako abo babyogerako bebijja okukwatako local council nejja n'okumenyerawo gye 10 nkulaba nyinza okuba tebinkwatako ng'ogamba bebanye nebaga taxi tuzigobye mu Kampala nyinza okuba ogamba abo bebogerako be babyenoonyeza nebaga boda tuzigobye mu Kampala nkulaba nyinza okuba njogera nti amaduuka naga tutongedeko omusolo naye ebigenda mu maaso nze mbyagala bibeewo bikunyumira bannayuganda bategeereko omanyi buli wobeera ennyo mu comfort zone tofuna nnyo kulowooza naye buli wobeera mu mbeera ekunyigiriza kuteeka ku bunkenge kikuwa okulowooza ebiseera ebisinga okikuwa ekyokulowooza n'okufuna solution so kati nze embeera egenda mu maaso mu Uganda njagala nnyo ekunyumira beewo tuli mu mbeera bagiwuliremu munnayuganda mpuliriza embeera gye twogerako yekuba nti abantu batyobola eddembe ly'obuntu omutamanya ddembe lye we likoma nti neryomulala wetandikira tuli mu mbeera nga waliwo abamu ku bantu ng'ebyamateeka byo takyabifaako akola byayagala ebyo ebikunyumira newabawo mbagambeko tulina n'embeera abalowooza nti balina obuyinza ku bulamu bwa bannaabwe tutambulira mu mbeera nga lowooza nze nina obuyinza okusalawo oba ossa oba tossa naye nga eno ensi munaye Peterson twatuuka ddi ku ssa lino ekituusiza ku ssa lino kwewa nnyo ddembe ffe ng'abantu bannayuganda omanyi kansa ajja atandika mpola mpola kayinza okutandika ng'akatulututu n'otakafaako ne kamala ne kagaziwa bwe kamala okugaziwa ne kalyoka kafuna kavaamu ekizibu n'atuuka paka ku stage 4 kati Uganda state of Uganda gyeriko eri ku stage 4 cancer Uganda kyogga bulijjo kansa atulya bulijjo atulya ng'eggwanga kati nga ffe aboogerayogerako yeffe tukwata tugiwa ddagala tuwa pain killer akalwadde akatuluma naye nga ko keeyongerako laki kula naye nga akakalwadde tetukifunidde solution kubanga ekirwadde kyonna ekikwata omubiri gwo otafuna ddagala ttuufu likijjanjaba n'ogeza ng'okiwa pain killer tawonya bulwadde obwo naye abakkakkanya ku buki bulumi abakkakkanya bulumi kati bulijjo kye tukola tukkakkana kye bayita obulumi fe aboogerako abatatya no si kutatya naye ogenda ensi eno Peterson tugizaaliddemu abaana bakuliddemu so being that tugizaaliddemu abaana tubaagaliza okubeera mu nsi ennungi olw'ensonga nti by the fact that twateekako abaana baffe tulina okuteekateeka nabo basange basikire ensi eyeeyagaza era nabo gye beenyumirizaamu ate baleme kukolimira ffe bataata baabwe nga olaba abaliwo kati emirembe egyaliwo bakugamba tulina ba anko baffe bajjajjaffe kozinze my uncle Muzeyi Makumbi yayina omwana anko twamuyita anko kityo was part of NRA yalwana olutalo lwaleeta gavumenti eno mu buyinza kitegeeza jjajja wange yassaako contribution ku lutalo olwo oli muzzukulu wa mulwanyi ndi mwana wa mulwanyi era ndi muzzukulu wa mulwanyi kozi taata wange yassaako jjajja wange yassaako oba kojjaawo nga balwanirira ensi eno eteeketeeka akalembereza k'eddembe ketubadde tukola ki ketubadde tufuna kati eddembe libeera lityoboolebwa ng'ate ze zimu ku nsonga ze baagamba ba anko baffe bakojja baffe nti owaayi tugenda mu nsiko lwa nsonga eno n'eno abaana bammwe bano be muteekateeka okubeera nabo kuba ffe kojja wange yagenda mu nsiko nga tannazaala nga mwana muto yali akamala okusoma
kitegeeza nti yali ayagala ensi oba agifiiriddemu gy'anaalwanirira abaana be babeere bulungi beeteketeke ng'asobola okwebaka n'amanya ngenda keera ng'asobola okuva wano nga talinaamu kasente n'atambula paka gy'agenda oba busaabala nga tasuubirayo nti kuba kati wano Uganda tulina embeera osooka n'otya muntu munno ova mu kutya muntu munno ate n'otya n'ow'ebyokwerinda alina okukuuma bonna ng'obatya Omunauganda tasigaza option. Olina kwesiga gwe wekka. N'abamu tebeesigika. Nga ye yennyini teyeesiga bulamu bwe. N'abulaga jjalira. Naye ng'ensonga z'emu ze okuba nti otambula ogamba anva emabega y'ani. Bw'olaba ekisiikirize weekanga. Tankube peeva. We tuli kati awo. We tuli kubanga weekugambye we tuli n'abatukulembera abalina obuvunaanyizibwa tukuma bakulaga nti tebakyalina solution ya insecurity. Tuli ku radio 4. Era kye bagamba bataddewo ebitaala ebyekiro baba biwulidde nti ebyo ebitaala balina engeri gye babiyise nti bifulaadinga so that tosiba like oli ku traffic lights tosiba naye genda mpola mpola wekanye baba tewali motoka okole ki ogende bakulaga nti solution ya insecurity tulemye mbiraba kasazuwera sawa nyakutano tebiddamu kwa red na green byaka yero yekka bibera bimyansa okumyansa myansoko era Omunauganda ayinza okuba tategeera ayinza okuba ebitaala bino tetubitegeera lwaki bimyansa abamu bagamba byafudde tebyafa buli lweziwera sawa nyanga bifa. It's part of security kugundi initiative nti abantu babadde bayimirira ku zi traffic lights ekiro ne bajja ne bababba ne bakuba pavers ne bakola ki emotoka ezo nga abatamanya ngamba bajja kati what the solution they got mujojo kucho okabinga nga onogamba okulwanyisa okumenyawo buli obubinji obukola ekyo bataddewo ki ezo yero bimyanse yero bete bifudde ne bakutegeeza nti tosiba genda kukendeeza speed wetegereze wate wali motoka linnya genda kyekyo kye babadde bategeeza nti ffe muneekyo kyasobola kukuuma owefeeko naawe so security etandikira ku ffe naye nga Uganda tutuuka tutya wano ng'abantu abandi badde balwanyisa obubinja ng'obwo bali ku bannabyabufuzi ababagambako ensobi ze bakola. Nze nkozesa muzindaalo na ddoboozi gw'olina mundu na kyambalo na mmotoka za muyi wa musolo na komandi kitegeeza nti nze akozesa emmundu gwe w'okozesa ekyambalo kyo nange gimpe emmundu okikozesa eki anti kitegeeza nti gwe oyina advantage against me tekikufuula nti kati nawe you supreme onsinga nedda okusuppressinga ebiseera ebisinga w'okwata omwana nga omusobola omusinga amaanyi olw'okuba olina advantage y'emyaka ko ka myaka 3 kikimu ekyo kitwalira nti nze ayogeza omuzindaalo gwe oli musajja mukulu nze ndi wa myaka 3 olw'ensonga sisobola kukuwa luyina olukola ki n'oluwulira sisobola kuddiza olina ekinkugira okutuukako okozesa muzindaalo okuwabula ebyo ebitateredde kati nkozesa omuzindaalo gwange okuwabula ekigenda mu ki ti munnaayi kino si kituufu tukutambuze bwe kiti kati ate omuntu w'omuwabula n'anyiiga naga oba omulabye mukama we ali mu jjeera sebo nga mulabye n'ebizibu saidi eyo mukama wange ali mu jjeera naye naali eyo teyeeyiwaala bakama abo kati bonna bali mu jjeera Dr. Besigye chairman yasookayo alinga patron mukulu mukulembeze koze active politics yamwesonyiwa yawummula naga yagenda kusigamu activism kati nono naye bamutute kati ekitwaza ono kuba nti looya oli bagambye omusango bamukuddeko nti yategeera ku byali bigenda mu maaso ku nteekateeka za Besigye ez'okuvunika gavumenti eno n'atabako kyayogera kutegeeza gavumenti kati Lukwago ayinza okuba alina omusango nga boye bakinsinuwetinga naye kitwebuuza kiri ekibuuzo kimu yeye enkola gy'oyinza okukwatamu omuntu ali mu kaliba ya Lukwago weeba Lukwago bamukwatayo batyo kati olwo gwe omuntu wa wansi ali eyo wansi akakobonero akalaga nti abakulembeze n'abakuumaddembe tebakyalina yadde
yadde kusaasira eri bulamu bw'abantu cause tubiraba n'ebikwekweto bye bakola ku bantu wa bulijjo ako kabonero akalaga nti olwedde ekintu waggulu kikyamu kyavunda dda munda nkubanga wokeera ku Macha Peterson omuntu nga Lukwago ng'olina by'oyagala omugamba muyite you summon olaba enkwata gye bakwata ba Alan Sewanyana Honorable ne Segilinya they summoned them to summon ne bayingira ki ne bajja omuntu kaliba ya Lukwago omuyita n'amateeka agamanyi naye kati ffe toyina muntu yenna woyinza munyonya nti si persecution n'ennaku ezo waliwo basamweninga ekibuli ku CID kati omuntu bali banoonya ababaka baali benyigidde mu buli bw'enguzi w'obayita ne bajja ne bakuwa obujulizi bwabwe oba owulira oteebereza kubanga mu bulamu bw'ensi tosaakeera ku makya gamba muntu nti government oba police eyina embeera y'okuteebereza era constitution egikiwa twe tukuteebereza nti ogenda kuzza omusango oba wazza omusango oba ogenda oba waguzza basobola okwegombamu obuki obwala nga bakiyita ne bakuyita either n'owa statement ne balaba ne bajjawo doubt kati wojja omuntu nga Lukwago n'olinnya ewuwe paka munja mu kisenge kitegeeza oyagala kulaga lyanyi ne problem y'okulaga eryanyi nzibu saawa eno oyinza okuba gwe wiina naye mudda ate kiba kibi nnyo buli gundi omanyi society waliwo kye tuyita gundi embeera gundi omuyaga nga gukakkanye before the storm wabaawo embeera ekkakkana before the storm eyo embeera ey'ekikakkamu ate society gy'osuppressinga to talk mbi nnyo kubanga oba oyagala oba toyagala kkirizagaana nti waliwo we tuva era we tudda ng'ensi ng'eggwanga ne ensi yonna okutwaliza ewamu nti eddembe omulembe gw'okutyoboola eddembe ly'obuntu tegusobola kuwangaala myaka giwera 3 kuva kati kubanga ensi etambula mu kye tuyita global village awo weetambula weekola ki wegenda oba oyagala oba toyagala when you do nothing can change oba okiwulira wotakola kintu kyonna tewali kikola kikyuka so kati gwoba owulira oyagalanga negomba ensi ziri engeri gye zifugamu ensi ziri engeri gye zifugamu one day bajja kukwata madulo ate bannamateeka ye fraternity enzibu ennyo okutyoboola oba okulumbagana fraternity 2 ab'amawulire ne bannamateeka bantu bazibu kuba dokita osobola ogamba sijja genda woono ngende wooli neweesalirawo ne bo balina enjogera egamba nti an attack on one of us is an attack to all of us ababalooya abaland friends ekirumbi omuntu omu fenna kiba kitulumbi oba olumbye fenna era kyova olabeeyita land friends problem actually sina problem omulamuzi atudde wali waggulu abalooya kuba teri somero lye basomesezamu buki bulamuzi naye rather basomesa mateeka kati wamala okusoma amateeka n'alyoka afuuka omuki omulamuzi ate ebiseera ebisinga bano abalamuzi bano baba basoma ne balooya abo bwe bawoza oba ate baba babasomesa kuba teri musomesa wa mulamuzi oba musomesa wa looya bona balekicala ababe bamu baba balooya oba baba balamuzi kati eyo fraternity emu omanye ekyasuula Gaddafi waliwo waliwo abantu abafiira mu kkomera they were like 1,200 waliwo looya ne bamuwa instruction za loope owulira bwe bamuwa instruction za loope looyo ne bamusiba family zino 1,200 zaawa looya erinnya ndyerabidde nadde musomako akole instructions okuloopa bano abantu baba abafiira mu prison e Libya ne baloopa nga ono ga looya bamuwadde instructions ne bamusiba
ne bamukwata bantu ne batabuka kyatwala Gaddafi tebakulimba bira kyatwala Gaddafi naye ng'omanyi kyekimutwala olwo kitegeeza nti abantu akakantu akatinitini tigoyinza okukalaba nga kangu but only one spark neyonoona buli kimu ate nga Uganda ffe tetujagala egendewa bw'ogamba nti tujagala egendaawo bannamateeka balina ekyo kyoyogeddeko nti ekirumba omu ku bo kiba kirumbye bonna naye nga jjukira munnamateeka oyo omulaba yaba agenda okuwozesa in case byefudde oyo gwolaba oyo yaba agenda okuwozesa yeyawozesa Saddam Hussein munnamateeka yemulamuzi awozesa Saddam Hussein so kiba kikyamu nnyo gw'okulaga mu nsi nti nze tokkiriziganya na mulimu gwa lawyer gwakola cause you need him one time asobola okutaasa lawyer oyo eyo fraternity gy'olwanyisa oba ojja gyetaaga olunaku olumu oyinza obutagyetaaga leero oba enkya oba wiiki ejja n'emyaka egijja n'ogyetaaga eyo so be bantu be bamu be bawozesa be bakukwata mu nsengunyu era bakuleetawa mu kooti nga muli be wacunya kyekiddako so bino ebintu bino tulina obbiraba mu mbeera nze mama wange yankuzanga ngamba nti obulamu nti omusana leero guba gwaka enkya enkuba eyinza okukola ki okutonya expect anything at any time oba ekidde ne kisiiba nga kikutte nti obudde bwonna lowooza ekintu kyonna ekijja mu budde bwonna oba mu kaseerako expect anything at any given time kubanga siffe bakatonda toba katonda buli kaseera beera nga wetegedde embeera nti embeera togenda kubeera mu mbeera nnungi forever it can't be so ffe mu kyo lwaki tuvudde wano ekivudde wano lwaki tutuuse wano kusala duties butamanya like duties zaffe tikati just imagine senga olagira senga obeera amagye gasigala nga magye abazanyi b'obufuzi ne basigala nga baki bazanyi ba byabufuzi tewali asobola kulaga munne nti ono amprovoking oba ono annumbye oba kitegedde naye kati being that gwe kaaliyayo as a soldier wamanyira kola order cause in soldiers carry our order batambulira ku order ni order tedibwamu order yewereddwa kati ate eno politics is all about civilian life chovola abakugamba kikyamu amagye okwenyigira mu byobuki mu bikola by'obufuzi lwaki nti engeri gye tuzannyamu ebyobufuzi eno ndala kubanga wali ebinyiiza bingi ebinyiiza omwana ajja n'akutisimako eggambo eddene bwe riti ng'olina emmundu oba kitegeera omwana ajja n'akusibako oba mu byobufuzi musaagasaaga nnyo anti byonna bibaamu mu byobufuzi cause ebyobufuzi it's who plays it ane wesanga ow'amagye tamanyi byakusaaga anti kati byebyo byobufuzi bwe bibeera nti ate nga you can't rule out cause n'onaagamba nti kati ofugisa byamagye oba oli mu politics you're running politics eba si military school oba military college buli obukulembeze buba bukulembeze n'amagye gaba magye oba kiwulira feno mu byobufuzi byaffe ojja kwesanga nga ndi mu kwejerega nawe NRM nga wano tubadde ku muzina ne twatika enkya naafuna ekizibu n'osanga ewuwe nga ntudde mu kubagiza bebyobufuzi ebyo that's how politics is ate wano mu bantu mwambala ekifaananyi kirala si kwambala we define ideologies naye tekitegeeza nti ate tudifalinze okuba nti tuli bantu titulumwa nti gwe ekikutuuseeko si tekinnuma n'ekituusa abantu okubeera nti gwe Peterson otuuka ekikutuukako nekikuluma lwansonga nti aba talina kyayinza yalemwa to challenge you n'asirika oba kiwulira naye senga omuntu aba ne option nti I can challenge someone netwogera netuyombagana buyombaganyi nga ffe nonziriza nenkuddiza ebiseera ebisinga nze yandibadde n'ekirwi kiri n'obusungu buli nkola ki nzikakkana naye the moment you suppress the voices oba oli mu kuzimba oba omamirira busungu
obuyinza okweraputinga nga toyina kyoyinza kubukola gwe buli ogana okwogera ate nga ino politics is all about talking debates because politics were debate we debate with ideas leta kino ndeete kino yogera kino nkiweka amazzi nzo wamaje bwenkayingiramu nange nenzija n'empiki zange kitegeeza gojja n'empiki zo oyina okugumira omuzannyo gozo zizannyamu njagala ngokyuse tosobola gukyusa oba weerimba oba ogenda kolako kyogenda okukola kikulemerere kiba kigenda ate kwonoonera nnyo n'ekifaananyi ky'abantu engeri gye babadde bakutwalamu oyinza okuba obadde kaliaman ng'oli serviceman nga bakuwa ekitiibwa nti tolwanye n'olwana tokubye ne bakuba naye oyingira eno n'oyagala oleeta kiri okizza eno kitegeeza ate nabo oli mu basindiikiriza as government ezasooka kye zaakola ti when they involved army into politics basindiikiriza aba civilians nabo bayingire amagye babalwanise ne bakola era anti bakola era cause NRA yalwana abaana ba civilian tebaali bamagye ekyalwanyisa aba civilian nti already nti bali abamagye beyingiza mu bintu by'obuki ebyobufuzi ekitegeeza aba civilian bamaanyi okusinga bamagye of course Uganda egenze mu mbeera nti kati waliwo abatalina kukwatibwako mateeka ekintu ekikyamu oba batavunaanibwa mateeka newabaawo n'abavunaanibwa amateeka ntera okuwulira nga abantu boogera nti teri muntu ali waggulu w'amateeka exactly omuntu aba waggulu w'amateeka mu constitution ya Uganda taba na waggulu w'amateeka naye atali tribal ataloopebwa atagenda mu kooti ye sitting president as long as akyatudde mu ntebe naye omulala yena we under the law naye osobola okusalawo gwe olw'obuyinza bw'oba nabo n'osalawo nti gwe toli waggulu w'amateeka oli waggulu waago naye consequence y'ekyo oyinza obutagifuna kati n'ogifuna ng'olina emyaka 8 nga tokyasobola kukola ki Babashiri bagiwuliddeko consequence y'okubanga gwe oli waggulu wa tteeka ba Saddam bagiwuliddeko ate kibi nnyo okufeesinga etteeka ng'okaddiye ebbanga lyewandibaddeko ng'oli mu kweyagala mu bulamu n'abaana bo n'abazzukulu bo n'abannakabiri bo etteeka ne likukwata ng'okaddiye kiddemu katono kibi nnyo okukwatibwa etteeka ng'okaddiye ebbanga liwandibadde weeyagalako ng'oli n'abazzukulu bo bannakabirye obatuma ka leediyo kuwuliriza ng'owera ennemba olumu nga bakutadde mu kabula muliro nga neweebaka nga olina abasalawo nti gwe leero ojja kukola kino leero ojja kukola kino oyingirira mu budde weebuti ofuluma budde weebuti tosukka wano oba tegerekeka olwaleero y'embeera Lukwago ne Besigye gye balimu anti embeera ya Lukwago ne Besigye gye balimu gweoyinza okugimwagaliza leero nti gy'omutaddemu kati gwe ate anti gwolwokuba anti kyenkuganye ndi ng'olwokuba gwe lyanyi naawe okyaliyina dikuwala you think about that time nga naawe likukendedde cause wano Uganda oba mu nsi yonna there is nothing that lasts forever ekyo kyokka kwose tusoma ebyafaayo ate teri muntu ayinza ku breaking odds kumenya byafaayo ebyafaayo byeddiringana so kati ate ebyafaayo bino ekibitusomesa biri bimu ekitusomesa ebyafaayo nti twewale nnyo okukolebwa ensobi eziyinza okuba nga zaakolebwa abalala yensonga lwaki tusoma history tewali nnyo kyamaanyi tumuyigireko naye omala okuyiga twewale ensobi ze baakola ate n'ebirungi bye baakola oyo mungu obikubeko bukubi nfuufu obyongeremu era kyekikozesa research naye tubeera mu mbeera oyisobola okubeera supreme olw'embeera nti ayinza okuba oba muzeeyi mutaata wange katugeze yalwana n'afuna ekibanja nga abalala bapangisa bwe tukitwala nentandika obatulugunya nga nkozesa buli obuyinza nti ndi mwana wa landiroodi ate yali omulwanyi naye tayimu etuuka ennyumba ezo ziyinza okukubwa kibuyaga ne zigwa nga naawe wennyini tulina okwebaka naawe
mukawempe ke kamuggo gwate wali otulunza ate nga obuugi gwo ino busabanze ngo tobakyali Land Road nga ate nze nina okukweka olumu olinga gamba nti abamenya abantu mu ntobazi nabo bujja kukyanga bali mu kawempe definitely leka nkunyonyeleko gwe Peterson these people document people omuntu gwe bamenyedde ebintu kati kankuwa example emu oyinza okkeera ku makya ng'olina ssente abaana n'okaddiwa n'osiba payiniwo abaana ne bajja ne bamutema ow'amawulire n'ayimira naga abaana bayina ettima batemye payini w'omusajja wa myaka 3 naye nga onoonyereza payini oyo yamusimba yabba ttaka ly'abano nga ba myaka 3 tuli ku radio 4 radio 7 ne radio 8 kangendeke wa muganda waffe sebo tukwaniriza nnyo gibali gyonna gy'okola gy'otuusaako engalo amina kojange Peterson Kagogwe nange okubasanga abatuwuliriza abawiza ba radio 4 basaba ne banya bamanya n'eddoboozi mpitibwa Walangayira Abdallah Munanchuka eya namaddala nga nzuno nange mbegaseeko naye olw'enguudo za Uganda nga bwe muzimanyi oluusi tukeerewa sikwagala naye lwa nguudo mbeera ya nguudo ssebo nungi nnyo ate nungi ziyinza okutuusa ekikeerezi anti oyinza okuba nga oyagala zeetoololako kakampitira eri ewala nsobole ozivugako zonna teziri mu mbeera nnungi zitutuusa ekikeerezi naye mbalamusiza mukulikeeyo nnyo ddala abava ku mirimu abakyanyuka abakyali mu makuba batannatuuka waka tubasabira mutuuke bulungi basebo ne banyabo wotusangidde nga tuli ku nsonga y'enfuga egoberera amateeka n'okutyobola eddembe ly'obuntu gwe mundabayo mu Uganda weebiri bikyaliwo oba tutambulanga bwe twagala mu butuufu muganda wange ekibuuzo ky'ombuuziza kikulu nnyo lwakuba kiri tricky Uganda tetukyatambula kati tubetegera bubetegezi okubetegera kyeki tubetegera bubetegezi nti kizibu omuntu okumanya oba tugenda mu maaso oba tudda mabega kubanga bw'olaba ebintu ebyatwala bakadde baffe mu nsiko mu gy'ekinaana mu butuufu wewetegereza byebiri at play enkola gye bikolebwamu olwaleero nti lwakubanga ababikola kati bali a bit sophisticated nti omuntu basobola omwalininga mu kooti ne bajja ne boogera oluzungu ne baleeta ne balawyers abasibya amakooti n'amataayi ne baba nga abagezaako okubeera okukibuzaabuza naye nga tekirina nnyo njawulo n'ebyo byayita era byalwanya abantu okuva egy'ekinaana mpaka ekinaana mu omukaaga era ekyenjawulo ekirala tewaliwo omutimbagano tewaliwo X tomukakande wama waliwo X tewaliwo X era nga ate munnaye problem ya X eriemu nti gwate gy'okozesa okutyobola abalala ate gwe batoyagala kikola kikozesa that means of communication ate ekintu kikyamu muganda wange enfuga ey'amateeka mu Uganda eserebye nnyo nti ne bwoba bubeezi ku mutimbagano kati Uganda yeeridde empanga wano mu mawanga ga East and Central Africa mu kutyobola eddembe ly'obuntu East and Central Africa Uganda ndowooza tukutte kisooka mu kutyobola eddembe ly'obuntu eryekyeyonoonere kirabikirawo ekyo minisita wa internal affairs bw'aba asobola okugamba eyamuddidde mu bigere n'amugamba nkulekedde ministry eyo naye tokkiriza extrajudicial killings ng'abantu tebagenze mu kooti abantu abamu bagibwamu amaaso oyo minisita ayogera ebyo mu Nansiko yali mulwanyi ate nga intelligence officer awatali kwekwekerera buli omu yamutegedde General Kanyindo tafiire nga egamba Ephraim Kamuntu ow'ekitiibwa kati minisita wa internal affairs bw'avaayo n'akola statement bw'etyo nja kikuza ku ggwanga erya Iran essaawa eno nga bw'olaba Abbas Arachi nti kyayogera kyonna Iran kikaringa weight y'amaanyi kiwulirwa nnyo kiteekebwako essira liba ly'amaanyi nnyo era n'Amerika bw'ewulira oba Israel egamba omuntu ayogedde yatambulirako ensonga kati ffe we tubanga minisita wa internal affairs asobola okuvaayo n'akola eyo statement gwe gy'olabanga entono ekitegeeza by'atayogedde bye bingi eddembe ly'obuntu lityoboolwa kyeyonoonere wano ebigenda mu maaso lwakuba kati
bituuka ne boiling point bituuka ku boiling point ne mulaba ng'ekintu kyabise bwabise but bingi nnyo ebingi byo biriwa bingi nnyo abantu bye batannalaba nga bikyaboilinga omuntu n'avaayo n'atandika okwewerera banne mu lwatu ate era byennyini byabeewerera ne bituukirira asitegedde so ffe kye tuwakanya si kwe kukwasisa amateeka omuntu bw'abanga alina ensobi gy'akoze oba nga yeetaagibwa asobola okutegeezebwa mu ntegeezebwa etaweebuulwa n'alipootinga ku poliisi kubanga that is the cardinal role of the police is to keep law and order ne kati ne poliisi obuyinza baagibujjako kati magye abeesibi obukookolo ba maskiti maani be bajja be bakuyoola poliisi terina buyinza weebuli naye buli mu bigambo nnyo olaba nga baagibujjako way back in the past poliisi yakwatanga bukwasi abantu nga bwemala okukwata nekola arrest ekwasa ekitongole kyabaki ekyaba amakomera obe kooti etwala mu kooti so kati kooti yo newa order ku prisons retain and detain until order wejanti kati release osegedde amaje gakuumanga nsalo gali ku boda amaje ani yagajjayo ani ayagala mulabe kyayagala okujja okutambala ensalo zaffe nga gwe galinda okwenanga ne kati ani yagajjayo amaje gengangaze ani yagajjayo mfuluma studio ganize simanyi Adam Barrow yagaye ekigambo kimu nti amaje gabeerawo protecting state eri abalabe baayo kati wogalaba nga gali mu bantu kitegeeza abantu bennyini be balabe ba state bafuuse balabe ba state kati gwe kasola banga amajege gali mu bantu ge gakwata abantu ge gagobaganya abantu omanya nti kati gakyako abalabe kuba go galiwo to protect sovereignty ya state kati sovereignty eyo kasitola banga bantu bennyini ate amajebe gagoba begakwata begasiba gegadduka omanya nti kati abantu bennyini bafuusa abalabe be balabe ba state beggwanga be balabe baggwanga wekitegeeza ssebo ekyo kati ekitegeeza bino betubadde tulaba mu campaign amaje nga babantu emiggo mwe balabe beggwanga amaje gali okuprotectinga state against its enemies. So kati gwe ba enemy bayo kasitola banga amaje gali kugwe gakwata we gasiba we gatta omanya mwe balabe baaki ekitegeeza balabe baalyo omulabe tasobola kuyita ku nsalo kuyingira Uganda wabula kati abasangiddwa mbe bafuusa abalabe fefe nyine gwe kasitola muntapute nyango kugambye muntapute nyango kasitola banga amaje bwobo galabi kuba omulolo yago redefined to protect the sovereignty of the state ensonga onfunye bulungi ensonga eyo nti kakati okutyoboola eddembe ly'obuntu mu Uganda kyabweyonoonere ate nga tewali akuba muntu oyo ku nsolobotto nga mukulu wange ono bwakunnyonnyodde nti president yekka sitting president yatawawaabirwa naye kakati ku keesi eno omanyi tugenze ne tufuna obuzibu mu Uganda nti buli omu yafuuka kyesirikidde ebintu bino ne bijja omuntu n'akwewerera nga buli omu alaba unfortunate these people have other fools who applaud them ababakubira mu ngalo balina ababakubira mu ngalo nga bakoze ebintu ebifaanana bwe biti nga balowooza mbubbo tebigenda kubatuukako ebintu bino tebirina gwe bigenda kutaliza. But I want to be on record to say this. A sword does not recognize the head of the one who made it. Ekiso tekisobola kwawula ani muweesa waakyo wekiba kituusa okusala obulago kijjako bujja ne oba gwe yakikola. So kyekimu n'obuyinza buno bw'oba obulina tosobola kumanya dirwe bulukuvaako kubanga obuyinza bulinga nsawo ya sukaali bwetuuka okomba oteekayo omukono totunulayo okomba oteekayo omukono totunulayo ng'okomba ki sukaali ngakyakulabirako luba lumu ogenda okusaayo omukono bwoti nga buweddemu nga sukaali yaggwamu. This is power.
absolute powers corrupts absolutely. Obuyinza Yes. bulinga nsawo ya sukali. Bulinga nsawo ya sukali. Bw'okomba nga totunulayo. Bw'okomba nga totunulayo. Sukali yaggwamu. Ogenda okuzza omukono mu nsawo nga sukali yaggwamu. So kakati obuyinza buli lw'obukozesa obubi. Oba ekisi kyonna buli lw'okikozesa obubi. Amaje obuyinza anything, just not a time can come and it can be used against you. And it can be used against you because with violence you cannot have monopoly over it. Okay. Yes. So kyetwagala okusaba abantu nti omuntu bw'aba azizza omusango akwatibwe mu nkwatibwa etaweebuula era yerambulwa ssemateeka agenda asibwe waba alina omusango. A case in point, omuntu nga chairman wange wa PFF mukulembeze wange Lord Mayor ebyamutuuseeko ekisookera ddala ye advocate w'abavunaanibwa. Kakati advocate w'abavunaanibwa bw'omuyola ng'agenda kukusaavinga then kakati oba where is the amnesty and how did they bachita batya obwenkanya buluwa eri bali abawawaabirwa abali eri bw'oba omaze okukwata looya waabwe then obwenkanya kubali obuluwa injustice to them. Yes. Kati olwo obwenkanya buluwa kubanga ono ye muwolere ye looya waabwe. Ate process eno giraba fraternity eno, sorry to intervene, naye fraternity eno ey'abannamateeka ngazi kuva kuba DPP kati abo ba DPP benyini akulira DPP mukyala gundi director waliwo DPP oyo Lina Nguzu gwe bayinza okukozesa ssaawa eno to persecute your fellow land friends but omukono gwennyini ogukozesa to persecute gwe mukono gwennyini nawe oguyinza okukozesa ogwo bayinza okukozesa omukono era omulala gwennyini ebyo byobadde okola banno ne babikola nga olaba ani abadde amanyi nti anitamu nga ayinza okutuuka ku kyaliko. Kitegeeza no one is safe in Uganda. What do? We all have to rise up our voices and say tubeere open. Tekiina kye kikugasa kubeera mu office nga byokola bi contradicting and professional ethics zo maaso mu ggwanga. Walangalira njagala omalirize wumbe ensonga. Peterson n'abatuuliriza abawuliza ba radio fa balungi. Nze ensonga eno nja gibumbawumba bwenti. Ekisookera ddala waliwo contradictions ezigenda mu maaso zetutannamanya. Who is in charge? Who is in charge? Is the army in charge? Is the court in charge? Is the parliament in charge? Omanyi emabegako nali wano wankyaza wano nombuuza bibuuzo byali bingi nnyo nenkugamba Peterson ekintu kyonna ekidefining essaawa eno nga jjajja amaze okusereba bw'ati amaze okunafuwa waliwo kye bayita transition nga tetunna answeringa the political transition obuzibu bukyali bw'amaanyi okumanya oba balamuzi bali in charge okumanya oba parliament yeri in charge okumanya oba ddala amagye poliisi na kibiri in charge kijja kutubeerera kizibu ng'ekibuuzo kino tetunnakiddamu. Everything essaawa eno buli institution eringa eri mu captivity nkwatete obuyinza bulinga obuyinza buli omu alaba obuyinza buli omu obuyinza abwegwanyiza. Tusaba busabi nti ebyatulwanya bireme kubanga bizeemu ebyatulwanya bireme kubanga bizeemu okusinziira abantu enkwatibwa gye bakwatibwa without trial. I'm telling you this. Abantu ne bakutereka buteresi nga batereka omuntu okuva 2021 up to date naye nga bakola bukozi extension ya remand. Awe nabuliza nti amateeka gakyako kubanga etteeka waliwo ligamba nti omuntu bamukwata talina kusukka ssaawa 48 nga tatwaliddwa mu kkooti. Ekyo bwe kibaawo ne balabikireko mu kkooti amateeka amalala agaddiringanaawo
gagamba ki Leero waliwo ba omuntu alina kumala bbanga kikwalimanda leero waliwo ba comrades Okutuuka omusalira. Kanyanya ku police aba NUP babagambye omulamuzi ali ku vacation era koti nebeera adjourned. Ostegedde so enkola ey'amateeka wano ng'abalamuzi bakyagenda ku faamu gye balayirira ku faamu ya muntu ne balayirira eyo ne bakubira eyo ebirayiro. waliwo abalayiridde ku faamu Wano tukyali mu katyabaga k'amaanya ya waliwo Muteesa. abalayirira ku faamu nga munamuzi ate balayirirawo ogambye otya balayirirawo kati gweno kankunnyonnyoleko problemu gwe gye tulina ate omunauganda yeekaabire cause institution zonna ziyinza okufa naye eya judiciary netafa kuba institution ya judiciary yegaba obwenkanya. Yes. Naye buulirwe bagikozesa to suppress the voices of the minority oba ne voices z'abanyigirizibwa. Tubeera mu katyabaga gwe Peterson omwana wo alwala oyinza okufuna accent tukusondera n'agenda oba tokalina ne bamujjanja be India nga wano eddwaliro terisobola asobola okugenda n'asomera gy'asomera oba n'omutwala mu America nga bwe bakola wano ne basoma mu America courses ne bazimala ebyo education agriculture musobola ewegaana musobola okugenda ne mufuna emmere ebweru ne mugimporting emmere nejja nga buli kimu kifudde n'enjagala ombuli egyoyinza okusuubula oba gyoyinza okugenda to seek justice nga enfuga y'amateeka efudde uwa tewali kitegeeza nti buli Munnayuganda yenna naawe gwe bakozesa oba oli mu police oba oli mu judicial system manya nti you are deliberately destroying something. Leero kiyinza obutakunyiga gwe naye ne kigenda ne kinyiga omwana wo ne kinyiga nyazaalawo mukoddomi wo oba ne kinyiga ku bazzukulu bo ng'ate okadde tokyayina maanyi. Wano gwoba obadde ayogera ku kyokugira wano kati kankuwa example. Wano Judicial Service Commission bakugamba nti yekola ki yeronda abasaabalamuzi waliwo saabalamuzi eyavaako oyo saabalamuzi eyavaako bano Judicial Commission ewa ebibuuzo kati mugezo mukuwa ebibuuzo bo ne balikomendinga amannya eri omukulembeze waaki omukulembeze w'eggwanga kati balikomendinga amannya ago omukulembeze w'eggwanga n'alonda kaani Chief Justice kaakati enkola eyabanga ng'alonda asinze biki like Max mu ebyo ebibuuzo byabwe nga bo bakikola olwaddako yalonda yali wansi bano mu kukaayana n'abagamba etteeka teriŋŋamba kulonda kwabo bebakoze eki bebampadde tebaŋŋamba asinze bubonero nga is right kitegeeza kyokka ng'agenda okubamaakinga talinawe yali asomedde teyasoma ku mateeka. What do you mean? Kitegeeza nti abakola constitution yaffe nabo balina ekizibu kye baatukolera. Webale nnyo balire ddala kakande kammalirize walangalira njagala tutunuulire ebbanga litukubye amabega okuva lwe twava mu kalulu ebintu ebituuseewo bizidde mu kaseera katono naye bibadde bingi ebyewuunyisa ebinakuwaza ebisigala nga birina ebibuuzo bingi bwe tunamalirako ekisanja kino lowooza tunaba tutuuseewa. Kakati tutandika butandisi naye bannayuganda ngenda bawoninga nti besibe bbiri esatu ziyinza obutamala. Speed events kwe zanfoldingira yakabenje nnyo abantu ebintu speed kwe baagala bituukirewo yakabenje nnyo ebirina okukolebwa 2031 nga tugenda mu kalulu abamu baagala bikola kati ngebiriwa natunuulidde lead of opposition wange owekitiibwa Joel Ssenyonyi Bisekeezi ng'agamba ayagala kwanjulira owekitiibwa Right Honorable Speaker Oboth ensonga ya detention without trial ensonga ya abductions ezimala ne ziyitibwa arrests nentunuulira ne ŋŋamba ogenda kuwaaba ddala enkima enaasala ogw'ekibira kubanga ennonda owekitiibwa Oboth gye yalondebwamu endorsement yokka engeri gye bamwendoosingamu njijjukira nakka njijjukiza abantu
endorsement yakolebwa ku X ng'ekolebwa omuduumizi w'amagye General Muhoozi. Yes sir. Muhayirake wa namba 27 wanji Muhayirake ngawo n'ogamba mu bukulu omanyi wabawo president vice naddako kati ezo ze bayita Hayirake. CDF wa 27 speaker wakusatu prime minister pano speaker singa prime minister Muhayirake wakusatu naye yamugambye CDF yawandika naga prime minister kati gwe nkulonze gwa ambassador wangu wa Pierre Yumpawe na speaker naga tweyanzizanye sebo mukama waffe tweyanzizanye sebo mukama waffe naye nga mu mateeka CDF yalina okubira ono speaker salute mu mateeka ga Uganda. General Muhoozi Kainerugaba, the Commander Defence Forces of Uganda, Uganda People's Defence Forces. I know could be honorable or both salute. Naye mu kaseera kano baye mukama we both yazikubiro naye kati ono yagatweyanziza n'alagani n'okufukamira afukamidde ng'afukamirira CDF sagwanga lyaffe ffennyini ate tefukamidde anze ndi psychologist nagamba osobola otegeera tone of voice omuntu gy'ayogereddemu nti eno voice ayogedde atudde ayogedde ayimiridde oba mu mayindi ye amavivi gali ku ttaka. Soko Jange Peterson yesebo ekyo nankiraba leader of opposition gye yeesunga okugenda okuwaaba ndabanga naye ewawambe kubanga n'omuntu yennyini gwayagala okuwaabira bali bamuwaabiddeyo kera ne bamusamoninga gyalabikeko mu parliament mu kakiiko kye yabagamba kubasuubiza kubasotta kubagota na kubamenya mbiriizi ayina n'erinnya lye yabayita awo nga kuweebuulira ddala lyali linnya ki yabayita abantu abali ku mandeeti y'abantu nga balondebwa abantu. So events kwe unfolding ne speaker abaddeko envaako gye yavaako yali so dignified niwe baali agadde kukakkanya ye ng'omuntu at least ekifo baali kirekedde position baali girekedde ekitiibwa naye byombi byaweebuuka individual yaweebuuka n'ekifo ne kiweebuulwa position yaweebuulwa eyo. So events speed kwe ziddukira ebintu ebirina okukolebwa 2031 abantu baagala bikola kati as of now. Ampuliriza tuesabire kubanga kino ekijja si muntu okujjako nga bannayuganda ffenga abantu tulekedde awo okubeera gulibo nti buli muntu yenna awulira nga alina essooto lye ettoomi ajja alitumette nga tumukubiranga bukubizi mu ngalo okujjako nga bannayuganda tuzuukuse ne tugamba nti you know what kati waliwo omuntu emboozi zaleeta ne tugamba eyo emboozi tetugiguze kubanga wano buli olukya bakusetingira tune gwe kwolina okuzinira omudigido be bagusetinga leero n'agamba leero kabanyumyeko ku kino leero kabanyumyeko ku kiri kakati ataalina abawuzi b'omunyama kyenva nkugamba nti the intelligence of a leader is determined by those who are close to him. The intelligence of a leader is determined by the inner circles. Alina abawuzi b'omunyama bajja ne bakuwanira n'ogamba bannaayo omuli wa Kamulali empaana gy'awaana Kamulali ffenna gye tunaalyanga ng'olabira ddala ekikyamu omuntu azaakikuba akazigo akulaganga bwe kiri ekituufu. So that is how gullible we are as Ugandans. Kikyamu okulwanyisa abali b'engozi ababba ssente z'omuwoomusolo walwanyisiza mu context ki ngaani eyalwanyisibwa ku nguzi kankikubuuza onziremu ngaani eyalwanyisibwa ku nguzi ennaku zino bagamba bakutte kwanitamu ngaani yagenda okufuka ekyokulabirako eri abalala kusalira anitamu tuli mu nkola y'amateeka ssaawa eno mukutte ogumusalidde timuli wanguzi tayise mu due process gye tuli mu kwogerako feno mu PFF ensonga etulwanyisa okuyingira mu buyinza due process nti omuntu ayite mu mbeera mu nteeka anoonyerezebweko mu mitendera due process etambule waba alina omusango yeewozeeko waba talina yejjeerezebwe kati gwokeera ku makya n'ogamba anitaamongo muli wanguzi wamunoonyereza ripooti yali ki twogere ku nnono ow'amabaati ali mu kkomera ali mu jjeere myaka bameka yagatwalira mu context yani gundi ani oyo ono Agnes Nandutu
actually bona no both yaliko mu bamabaati wanje speaker aliko bebamu kubatwala kubabba amabaati agabakalamojja naye yaliko bulungi nnyo naye olwokuba kye nagaye nti wana amateeka ga wano gakwata gwe gaagala kati ani tagamulaga nti yatwala Agnes Nandutu naye nga ne speaker sikiri yaliko both kubatwala amabaati g'abakalamojja nga samanya toli munnamawulire toli munnamawulire ku lukalala kwali bulungi nnyo kwali kubatwala amabaati g'abanki ag'abakalamojja abo so kati amateeka galinga kiyumba kya Nabbubi waliwo bekikwata waliwo abayitamu ne bagenda so ate eyo tuba tusettinga president ennene ate embi Peterson nti offices ennene kati saawa eno omuntu omu azuukuka waayagalidde batuga nze nonno nze nabye nagamba nega nti otunuulira ebiri wano you exonerate Amin. Yes, you exonerate Idi Amin because President Museveni yennyini yayogera actually yakuba nnyo Amin to the extent tutuukanga naffe tuka n'omusajja nga yali mubi nnyo naye nze nera nawe nagamba neŋŋamba naye otunuulira Amin ono n'olaba waka method eziri wano because ffe tumanyi omwana ebintu byakola ebizinto ebisinga aba yabikulabirako oba yabiyigira kuba significant others ani amentalinze omwana kati byakola beegira kwana kati anti nze kati oyinza kati ate kati yandibirigidde ku jjajja wange Ssaalongo Makumbye we Masajja yakola naye yakula nani oba mama wange Namawejje gwe yaliyigiddeko kitegeeza ayigira kubaamukuza nti wamunnaye kino its order kiba kiriya kiba kirungi wetukola kino kirungi wetukola kino kibi mwekyo kyenkulaga nti kati okwata abantu gandi obayingira n'obusamba ebisenge otuzizaayo ku nkuza y'abaana. I'm a psychologist because we will tubuuza how did this happen tuddayo buto yakulira mu mbeera ki situation environment byonna to determine lwaki ekintu ensonga eri bweti so kati ate tudetermining era kyovola nze for me I don't judge era sisobola kera kumacha kujajinga muntu kikola kyakoze but nvumirira ekikolwa ekibi kubanga munnaye oluggo olukuba mujjawo obo ina dukola ki dusula wala sikulwanga nawe wenyini lukukuba ate era osirika nze nkugambye bonna ababadde basirise kijja batuukako mu mbeera emu oba endala gwe leero ojja kusirika nemejje kugobe ate ng'ekugoba bubi kunoti musanvu tegoberedde mateeka 5-2 credit order kusangawo bamenye ekiyumba kyo 13 tegoberedde mateeka 13 not 393 14 njagala mpulizeeko bannayuganda enfuga egoberera mateeka gwe munnayuganda ogiraba ekyaliwo